اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا جمع مرحوم الله جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد مدى معصوما. اللهم لا سهل لما جاءته سهله فدال أمرنا كلها سهله. اللهم سهل لنا كل ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. واهدنا الصراط المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. That district tulina obuwonvu n'obuko, tulina challenges, tulina achievements, naye nga twebaza Allah nti obumu bwe tubadde tugezaako okuteekawo n'okutambula bwe kyatugenda mu ntebe butusobozesezza okutuuka ku bimu oba oliawo ebirabwako n'ebitalabwa, naye nga okutwaliza awamu waliwo ebitambula. Ntwala omukisa guno era okubeebaza abakulembeze b'obusiraamu bweruweero olw'okubeera nti mukyatulaza omutima ogwawamu wadde nga wakyaliwo era obunafu naddala mu nkiiko zaffe ezirina okukolebwa, kubanga bw'otunula ku b'amatwale waliwo ebintu ebirina okubeera nga bitambula mu basiraamu wansi ogenda okulaba nga tobiraba. Naye alhamdulillah basobodde okubaako engeri gye mukyusa ekifaananyi ky'obusiraamu bwa Uganda ne district. Beebaza era nsaba twongeremu amaanyi. Sijja gamba nti ekintu twasanga kiri wansi nnyo, naye wonna we twakisanga bukyatukwata ekisanja kino petulaba nga waliwo ebitambula wadde nga byetaagamu amaanyi mangi tubalabamu. Nga district challenges nyingi kubanga tosobola kumanaginga kifo nga tewali bikola. Obuzibu namba emu ye challenge ey'okubanga funds zaffe wano ntono nnyo. Ekyo kiviira ddala bakama baffe mmwe aba wansi okubeera nga mukyalina obunafu bungi mu kulowooza nti obusiraamu bwina kuyimirirawo n'abasiraamu, ate abasiraamu mumu babeeramu wansi ku ground. Abasiraamu bateekeddwa okumanya n'emirembe gyonna egy'abajjajjaffe nti ebintu byonna ebikoleddwa mu duniya ku lwa Allah abasiraamu bennyini babikola. Nolwekyo wakyaliwo obunafu bungi obw'okwongera amaanyi mu mmwe okugenda wansi ku ground abantu bongere okutegeera ki kye balina okukolera eddiini yaabwe. Ebyokulabirako bingi. Tulina nebaza office ya district kadhi ne executive ya district nti tusobodde okubeerawo okuconductinga idi zaffe wano. Ebbanga lyonna butatuyingira mu bukulembeze ndowooza ziringa idi nga 4. Alhamdulillah zibadde nnungi, ate olw'enkwatagana ennungi ne bannaffe external partners abasiraamu tusobodde okubeera nga tubawa ebintu ebateekeddwa okufuna mu nnaku ezo ng'abasiraamu. Naye lwaki nkireesi nti bannaffe betuyita external partners kati nga bannaffe abatake abazituwa ennyama gye muno n'ekatuumu emusimba layini olunaku lulamba eri ettake abasiraamu nga bwe mulina ku kyalo ennyama eyo bagigula. Lwakuba nti ensi ezo zo tezirina budde oba oli awo bugamba nti nze tujja kutuula tusale, oli n'agamba nti n'ekirala bonna bategera eddiini yaabwe. Oli wagamba nti ogenda kumpa ennyama yaga lwaki ogimpa nange nnoonya bempa yange sadaka yange nange nnoonya bempa kati ne beesanga nga tebalina na be bagigabira. Kati oba oli awo ne bafuna abapatanazi baabwe nti nze mu Africa ninayo abasiraamu bensobola okugabira. Naye nga bw'okitunuulira gye kiva wansi
umuji omusiraamu agamba nti nze nja kusala dhuhiya insha Allah nga Allah ampadde obulamu, n'atandika okuteresa imaamu sente ze buli juma lwasala emitwalo 2 oba gumu feziba mu dola. Dhuhiya netuuka n'abaako gwe bakwasa agenda okwesanga mu disitulikiti emu mulimu ente nga mutwalo 2 naye nga sente zivudde mu basiraamu wansi. Babandi bebaziwa beesigwa bamanyi nti sadaka yange bwe naagikwasa Sheikh Badi ajja gikola nga bwe naali gikoze. Ensonga lwaki mulaba abataki nabo nsinjavu simbagagga naye abasiraamu omutima gw'eddiini yaabwe bagwagala. Ate tebalina abaali bakoze ku hijja mukiraba mugenda ne musala ebisolo naye mulowooza ennyama eyo abasiraamu aba bagenze Makka be bagirya? Edda bagipaakinga ne bagikola bikyayi ne bagikomyawo ne bagitwala mu nsi endala. Lwaki nkireese nti tugezezzaako okunoonya patana zaabwe naye kyekiseera tusomesa abasiraamu baffe nti bino ebintu bisobola mu Uganda, tubisobolera ddala. Ente y'abantu 7 ente engule miliyoni 2 ennungi, abantu 7 nga badde n'omutima oguyigirizibwa ne basonda ente yaabwe tugenda okumalako omwaka ng'omugi gumu gulina ente nga 2 zigenda okusalira awo nga temutawaanye nagenda kunoonya kankiyite kusabiriza. Naye ate nga kikola emirundi mingi kikulaakulanya obusiraamu, abantu kibateekamu omutima n'okumanya biki balina okwekolerera ku lwahera. Twagala kubayozaayoza okuyita mu kulondebwa kwe mwayitamu ne mukkiriza obuweereza. Kale obuweereza obwo tubasuubira kukola nnyo, obuvunaanyizibwa mwabusaba oba baabalonda ne mukkiriza tubasuubira kubeera abakozi abannamaddala. Lwekyo buli ekyetaagisa obusiraamu okubeera nga kitambula kiri ku mitwe gyammwe, ekyo tewali kubuusabuusa. Nja kubakubiriza nti tukolere wamu, omuzungu kyayita teamwork. Lwe tubeera nga tuli eyo mu matwale gaffe mu buvunaanyizibwa bwaffe bwonna tukolere wamu, olwo tujja kutuuka ku buwanguzi. Kkiriza banno bayite, kkiriza banno basembeze, kkiriza banno bamanyise, newankubadde oba oluusi wazze n'okiika ng'oli omu naye boddayo batuuseeko amawulire musobole okubeera nga mubeera ku peegi emu. Nolwekyo basaba tukolere mu teamwork. Ab'amatwale njagala kukakasa nti mukimanyi nti mwe ba district kadhi watabeera mu magombolola gammwe oba mu matwale gammwe. Nolwekyo buli kya busiraamu kyonna kadhi kye yandibadde ateekako obuvunaanyizibwa bwe alina kibuuza mmwe. Oba tulinayo assets, tulinayo ttaka, tulinayo biki, tulinayo emizikiti emeka, tulinayo masomero ameka, buvunaanyizibwa bwammwe. Muleme kulinda kadhi kukubuuza nti eyo bifaanana bitya, bitambula bitya. Tukusobola okubeera nti amasomero gonna ogamanyi ag'obusiraamu agaliyo, era tukusobola okubeera ng'ogalondoola ogatuukako, okakase nti abaana b'obusiraamu abaliyo bafuna kye bateekeddwa okufuna, basomesebwa eddiini yaabwe. Ekyo njagala kiriremerako nti nammwe ababadde wano oba abaali wano tuleme kuzibikira baana baffe kubajjako mikisa gyabwe kwetaba mu kuvuganya na mu kukulembera ddiini yaabwe. Kuba olwedde constitution kati ekirambika bulungi nti atayina kino tasaanidde kuvunaanyizibwa ku kino. Nolwekyo abaana baffeeyo baveeyo nga basomye ebintu bya mirundi 2 nga bayise secular ate era ne theology nga nayo bagirina. Kuba naawe ali wano ekyakutuuza wano bakusaba senior 4 okudda waggulu ate ne bakusaba ne theology nti omanyi ki wakiri essula 10. Nolwekyo ekigambo ekyo kikulu nti abaana abo tubawe omukisa nabo basome ne services ezo babeere nga bazifuna. Tabihi al-aziz ba'da lisad min ash-shaytan ar-rajim واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيتكم أو وكلكم مسؤول عن رعيتكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. tubaaniriza ku kitebe kyammwe eky'obusiraamu ekya Luweero Muslim District ate era tubeebaza emirimu gye mukola egy'obuweereza wansi eyo gye mutukiikirira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala
abasasule mu musera. Allahumma amin. Ofisi yaffe weeri ekola okuva ku Monday ne ku Sunday, kubanga era ku Lwomukaaga ne Sunday nazo nnaku za kukola kazi talinako nnaku lwawumula n'ab'ebitongole. Ofisi ekola emirimu nzigule okuva ku Monday mpaka ku Lwomukaaga essaawa 8, ate nitugenda mu mirimu emirala egibeerawo ng'egyo emikolo n'ebirala. Njagala egenda eri ffenna. Tuza okusoma aya egambye nti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Mwenyweze, mwekwate ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogw'obumu ku kigambo kya Allah ekya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, n'okubeera obumu, wala tafarraku, temwawukananga. Njagala otegeeza olukiiko luno lwa joint session, joint committee, nti obusiraamu bwa Luweero ebitundu 95 ku 100 twegase. Okujjako abaganyi nga balina ebigendererwa byabwe ebyenjawulo, mulimu n'abamu nga bagufuula mulimu nga gyaliira nga laba okwegatta omulimu guggwawo, naye ffe ogwaffe tugukoze ng'obusiraamu bwa Luweero Muslim District okulaba nti abasiraamu tubeera ekintu kitya. Emikolo tugibaddeko wadde tulina enjawukana mu ntegeera y'ebintu ne mu nkolagana, naye emikolo tugibaako. Okuvuma twakujjawo mu Luweero, side ya Supreme Council teri wa Twala avuma, teri district avuma, teri wa kitongole avuma. Ebyo byonna bituyambye okunyweza obumu mu Luweero Muslim District. Si bwe kyali bwe kitedda. Ekyaliwo edda yakuvumya ku mukolo gw'egindi naye kamulinde ogw'egindi. Mukama waffe His Eminence Mufti atuyigiriza kigambo mpisa n'obutaddiza bigambo. Yensonga lwaki abasiraamu bategedde amazima ne bakomawo eri Uganda Muslim Council okwongera okunyweza obumu bwabwe. So chairman, ekyo tukyakivinze. Kyokubiri, nsome aya ey'okubiri egambye nti waqul imalu, abange mukole, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala alondoola bye mukola abitunuulidde, n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abakkiriza. Obumu tubutuusizza. Kaakati sewo chairman tukutte ku nsonga ya development nga Luweero Muslim District, era amaanyi awo tugenda okugateeka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, tusobole okukola emirimu abasiraamu bagirabe, giyambe ne kunyingiza ey'obusiraamu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nyongera okubajjukiza nga nange nejjukiza Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi gye nsomye, kullukum ra'in, mwenna muli balunzi, wa kullu mas'ulu an ra'iyatikum, mwenna mugenda kubuuzibwa ku bye mukola ki, bye mulunda. Mukulu w'ettwale oli mulunzi, Allah agenda kubuuza ku ttwale n'abasiraamu mu ttwale. Era wano wenjagala okwebaliza abakulu b'amatwale abakola emirimu, mbalaba emirimu ngiraba nga mugikola ne muweereza WhatsApp nabadde egindi. Tubadde tulina ensonga zaffe ezirudde, programs zaffe ezibadde zitambula naye nga tezikakasibwanga. N'olwekyo tubadde tuteekeddwa okuba n'olukiiko n'enkiiko zino zombi okulabika nga abantu bakola nga bamativu ng'era bagumu mu bifo byabwe nga bikakasiddwa joint committee awamu ne council ya district. Ebintu bingi ebituukiddwako wano mu Luweero nga abasiraamu. Ekisooka twakola omukolo ne tuyita president w'eggwanga, President Yoweri Kaguta Museveni, era najja, era mu kujja kwe n'atwetera ekirabo ky'emmotoka yaffe ya district kadhi emutambuza. Ekyo kye twasookerako nga olukiiko lwali lwakalonderwa. Ne tuba n'enteekateeka y'okkuza ebintu bye twasanga wo okubyongeramu amaanyi. Okugeza kalinga essomero lyaffe erya Luweero Muslim Secondary School eri wano ku headquarter. Tuli ba mukisa era twebaza government nti kati yali tutte is government aided, eyo nayo nkulaakulana ezze kati tujongeddemu amaanyi ne tubeera nga tugiina mu bbanga lino era katulira mu office. Tuyina ne ba partners abatugulira ettaka wano e Bukasa ne batuzimbira senior secondary school nga Luweero Muslim District, era nayo tuli basanyufu nti essomero eryo lyatandise omwaka guno oguwedde.
nebintu ebirala bingi tuyina bursaries twebaza headquarters mu period ya feno mufti yatuwa bursaries 10 mu Insani University tuyina omusiraamu yatuwa bursaries 10 nga mu Luweero Muslim district ezisomesa nursing and midwifery era abaana tubaweereza era abaana basomye nze ninayo bemanyi ddala abamaliriza emyaka gyabwe ebiri bukya tujja mu ntebe nga kati bafuuse basawo. Tulina programs nyingi ku mizikiti gyaffe egy'enjawulo. Tuyina circles mu mizikiti mu miji mba imam mu bakyala department yaffe y'abakyala naye etambudde mu matwala gaffe ag'enjawulo ne bayongera okwongera abakyala obukiiko obwo buli ku matwala amaanyi ne busobola okuba nga bweteekateeka. Nolwekyo ekiseera kino kitulimu kati nga Luweero Muzimu district ne beba programu nga ya government kati tugisobola kubanga structures zaffe zimaze okunywera tumaze okuzinyweza. Mu Luweero temukyali kuvumagana kwa busiraamu, mu Luweero temukyali kiwayi nti onawagira ono onawagira oli, wabula ffenna tuli basiraamu ba Luweero Muzimu district. Tulowooza nti engeri government gyeyina programu ya USE ate nga mu kitundu kino ekyaffe kino unaddala wano ng'abasiraamu b'e Luweero tubaire tufunangako mukisa ogwo gwa kuba na secondary school eri funded by government ng'abasiraamu. Nojje twalabawo opportunity omukisa ogwo netwagala tugukozese n'essomero lyaffe liyingire mu USE government esobole okuliwa funding esobole okutuwa abasomesa esobole okutuwa ku bizimbe ebipya nga bwe bigaba awalala. Olwaleero nga Luweero Muzimu district tulibadde n'olukiiko lwa joint committee olutudde ku makya ya leero okuyisa ab'ebitongole okuyisa abakulu b'amatwale okuyisa budget ne proposals endala n'abantu ab'enjawulo abatuula ku nkiiko ez'enjawulo okubasunsulamu kulaba nti batandika okukola emirimu gy'obusiraamu inshallah tabaraka wa taala. Nga Luweero Muzimu district twagala okufaayo okulaba nti tukyusa embeera y'ebintu ebitambula okuva ku mbeera gye byali bitambulamu tutwagane n'omulembe nga mukama waffe His Eminence the Mufti of Uganda gy'atambuzaamu emirimu. Luli tubadde tutambulira nnyo ku kigambo kya unity kyokka nga kyetutambulako okukola mobilization mu bantu baffe okubeera obumu okwegatta naye kati kyekiseera naffe districts okulaba nti naffe tutumbula ate ebyenkulaakulana era nga Luweero Muzimu district twatandikidde ku kubeera nti tukola toilet ey'omulembe ate district esobola okuvuganyaako ku kitebe biidhinillahi tabaraka wa taala nga eri full-fledged byonna biggweera omwo nga y'amazzi bulungi. Ekyokubiri tuli ku nteekateeka eyo okulaba nti tulima emmwanyi era ffe ebinnya twabisimye diaspora mukaso byegenda okubeera nti zegenda okubeera ng'etuwa tugitunulidde nga project egenda okyusa ebyenfuna byaffe nga district ng'emizikiti ng'amatwale twasanyuse nnyo project eyo okubeera nti egenda kujja ku muntu wa wansi ate naffe nga district tujja kussaamu amaanyi nnyo okukola ntugirondoola kubanga ffenna tugenda kugiganyulwamu okuva ku level eya wansi mpaka ku level eya waggulu. Tuyina amasomero ag'obusiraamu naddala Luweero Muzimu district tuyina essomero erya Luweero Muslim Secondary School. Essomero eryo tuvuddeyo nga tulitunda okulaba nti gavumenti eritukwasizaako okufuuka government aided. Government aided kitegeeza nti gavumenti ekukwasizaako bukwasiza ebitundu 5 ku 10 gwe nannyini essomero nawe n'otambuza ebitundu 5 ku 10 ebisigadde. So tusuubira nti eddiini yaffe ejja sigalawo bulungi, abaana baffe basome eddiini bulungi, abaana baffe babeere nga basoma emisomo gyabwe egy'obusiraamu nga bwe gitambula bulijjo theology studies zonna. Tujja kutikira n'okutikira ku baana bano nga bavudde ku kitebe ky'obusiraamu ekya Luweero Muzimu district. Ekyokuwaayo essomero mu gavumenti kizzaamu amaanyi naye buvunaanyizibwa bwaffe ate kuba gavumenti bwe tukwasizaako tetujjaako ffe bye twagala ebyaffe mu masomero wabula eyongereza ku ebyo bye twagala mu masomero. Tutunuulidde okulaba nti omusingi gwaffe ogw'eddiini tuguwa priority okulaba nti omwana asambisa magulu 2 nga tulina abaana baffe abava amasomero ga primary ag'obusiraamu mu Luweero Muzimu district nga basobola okujja ku headquarter wano ne basoma theology n'ebyensi okulaba nti babalansinga mu mbeera ey'ensi eno ey'okuvuganya nga bweri kati ssaawa zino. Luweero district nze nnondeddwa okukulira ekitongole ekya da'wa mwembadde emyaka 2 bankakasizza olwaleero kubanga nkitambuza bulungi naye kusonga gye twataddewo mu da'wa ya kukola registration tugenda ku registeringa abasomesa bonna abasomesa mu masomero gonna bagenda ku registeringibwa wansi wa da'wa n'abasomesa eddiini mu mizikiti nabo bagenda ku registeringibwa abakulu b'amatwale bonna nga buli omu alina kaadi ne registration number
kwatambuliza da'wa kitusobozesa okulabika nti tubeera well equipped singa wabeerawo ensonga yonna nga ya security nga buli mukozi wa district mu programu ya da'wa amanyiddwa nga bayimaamu ekitusaba biidhinillah tubeerenga tukitwalira wamu kuba twafunyewo ne inspector w'amasomero tugenda kuyita mu masomero limu kulimu ag'abasiraamu aga private aga government natega abasiraamu okulaba abaana abasiraamu bali basoma batya insha Allah ekyo kyetandika ne ttaamu eno insha Allah